Luno lwe lugo omubadde musula ente za Jamiru bayichansi. Mu kiro ekyakesezza ababbi baaluzinze ne basalaasala ssengenge n'ebikondo ne babimenya ne bakuulita n'ente zonna z'abadde nazo era kati ayanjala ngalo. Musaazi niwo mukulu w'ettaka nakanga. Mu ffaamu eno esangibwa ku kyalo Kakira mu ggombolola y'e Wakyato mu disitulikiti y'e Nakaseke bayichansi abaddemu n'ente ezisukka mu 200 n'embuzi 9. Ente zange 15 ze naleeta wano zonna siraba coordinate era embeera simanyi mu butuufu kubanga mbadde nateeka obutesi kantu kange mu mbeera mu butuufu kasente kange konagona mbadde nkateeka eno. Okutegeera emberebeze yagudde mu ffaamu ye bayichansi bakamutemedde ku ssimu. Yatinattinya okutuuka ku ffaamu kyokka ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kusanga ng'ebisolo bye n'abakozi be yateekayo okubirunda nga bonna tewali gwakubako kya mulubaale. Oluvannyuma kyategeerekese nti bayichansi si ye yekka eyabbiddwako ebisolo bye. Mbadde nsofa nsombye ente mpezeze ente 23 ente 23 awo mbadde ndeesa obubuzi 20. Nyamurabera arimo buhunga babutwara ukabihimba babitwara ati byona bintu byona tinyine kimwe. Ente zanjye zona bazitwire n'embuzi zona bazitwire. Ssentebe w'ekitundu Godfrey Mulondo alowooza nti enkaayana eziri ku ttaka lino okulundirwa zandibanga ze zaavuddeko emiteeru gino. Bakama baffe ku disitulikiti babimanyi baladde sibakimanyi naye tufunye kuyambibwa. Atwala poliisi y'e Nakaseke Sulaiti Kitaka atubuulidde nti poliisi yabakanye edda n'okunoonyereza ku nsonga zino. Tuli mu kunoonyereza tulabe ekituufu ani yakikoze